take my breath away. Chameleone mu USA aweereza obubaka ate nga Abba Marcus ali mu kushutinga video ya Problem Child. Kantandike ne Chameleone butereevu. Kakati nno ku mukutu gwe munnange ate wali ogwa Instagram era nga bolaba munnange post eyo ate eruuyi eno era nga munnange ebiri ku kijja wali era ndowooza akatambi okalabaawo eside eyo munnange. Kakati nno jjukira nti nno wiiki ebadde munnange ate yakujjukira omugenzi Moze Radio. Wiiki eno munnange badde yakujjukira omugenzi Moze Radio era nga tulabyeko ko wali obubaka obw'enjawulo obadde butwedinga ennyo, abamu nga batandise okukolamuko obutambi nga bali mu kujjukira mwana mulenzi omugenzi Moze Radio osaidi eyo era nga bwolaba munnange oba nga w'obiwulira we bitambula ku media era nga ku saidi emu munnange Dr. Jose Chameleone avuddeyo wali n'aweereza obubaka ng'asinzidde wali munnange ate mu United States era nga bwolaba post eyo munnange ate twedinze. Kakati neera waliwo ko n'ababadde bakomentinze ku post eyo era nga bw'ogiraba etwedinze ennyo. Kati twagala tulabeko ko ate munnange abantu bye bagambye wali ate mu comments nga bakomentinga. Margaret Andishiko agambye wali nti no King Moses the Great. Ate wali Emmanuel n'agamba nti no Rest in Peace Radio. Ate wali Wilson Pro n'agamba nti no ataddeko wali emitima esatu. Fiki naye n'ateekako emitima esatu. Kabuye munnange wali n'agamba nti no yeebazizza ate Dr. Jose Chameleone munnange ate ku bubaka buno ate bw'atadde ku mukutu gwe wali munnange ate ogwa Instagram. Naye nga munnange ebyo bino ate ebiri mu kutambula oba information eri mu kutradinga ennyo wali ate ku mikutu egy'enjawulo mwana mulenzi ono omugenzi Moze Radio era nga ku luuyi lwe lumu Wizo naye era kyekimu naye abadde nga abipostinga nnyo ate wali munnange ate ku mikutu gwe munnange ate era ogwa Instagram. Kale munnange kankugjeyo ko jjukira nti no nagamba nti nja kubanga nkuwa update yonna enaafa ku mwana mulenzi Dr. Jose Chameleone ne muganda we Wizo anti bonna bali mu United States eside eyo. Kakati munnange kankugjeyo keeyo nkutegeezeeko mwana mulenzi Abba Marcus munnange ali mu kufumba video. Abba Marcus ali mu kusetinga video era nga ku saidi yemu Abba Marcus atadde ebifaananyi badde bitwedinga ennyo wali munnange ate ku mukutu gwe munnange ogwa Instagram. Naye ndowooza ekifaananyi kyo kiraba abadde tafuuwa sigala oyo abadde takutte sigala oyo nga bw'omulaba naye nga munnaye ye atutegeezezza wali n'atugamba nti ali mu kushutinga video ya Problem Child. Jjuga nti mwana mulenzi ono yakayirizinga oluyimba Problem Child era nga ye video gy'agenda okubeera nga akola mwana mulenzi Abba Marcus. Nja kubanga nkuwa update yonna enafaayo eside eyo ku mwana mulenzi ate Abba Marcus. Ngenda kubeera nga nkomawo video osobola ogimpya like n'okulayikinga wali kiba kitambwira ddala. Ngenda kubeera nga nkomawo mu maaso katono nnyo bwe kiti.